baba okuzino bimpalula bikuwalula tokyalabikirako ddala simanyi kiki yandibyo neŋŋambadde eno zaake eno baana bamasomero ate zaake mwekwasa ebintu nze bulojja mmanyi aidha amazzi gakutwala mukoka ensenene tutega nsenene oba bano abasala abantu ne bajjamu ebibumba biki gandowooza oba fire naye tutandise okukulaba kulikayo yonna gy'obadde abantu babadde bakumbuuza by the way waliwo abadde bakumbuuza ali luddawa bannange ayo bannange neŋŋamba bannange ayo wange njagala munoonyeeko manye nti value naye mbagamba muweereze wano sente mwiri munoonye nedda tebakwesiga tebanesiga nekoze oba mbawa esimu kanjiteekaawo kakati tuwabadde mu kivudu kya David Lutalo. The Chivudu was riding us and I was Chivudu. Ekyasinze okunsesa ye Pastor Bugembe. Bana Pastor Bugembe mumuli bulala. Gwe. Mbu Pastor Bugembe. Yagenze n'ajjayo gundi. Axolo. Ya aina gwe yajiraze. Pastor Bugembe was just yadda ateba mazina ge. Ne Axolo ne yegira. Axolo ne yewaggula. Okay, nze munange ya Pastor Bugembe sibimanyi abasinga kawo bibabimanyi. Axolo wetukide okwebagulira ku pastor manya emberenge egazi. Ye gwe Rema agenda alinya ku stage. Namantu batandika. Ate tata Amaru tatudde mu katebe. Anange Rema yeekoza. Kyekiro tata Amaru. Bakuleke muno mala ku mirembe you know. Kati Kenza agenda alinya ku stage jukira Lydia Jasmine yabaddeyo. Lydia Jasmine byagayitaka omunkubo. Nkimanyi. Gayitaka omunkubo mbu era abaliko ne Kenzo munange. Kakati Kenza ali ku stage bwati alina kayimba ke yabadde ayimbawo n'ateekamu erinnya lya Nyamutoro. There is the way the girl changed the face. Lydia Jasmine. Abamuwolereza bagamba nti like omuntu asobola okukuba ekifaananyi nga face ye ekyuse mu ngeri yonna naye the way you saw the other face nti maama onoomutukuba naffe twaliwo omanyize kyemmanyi okola kyentegedde MTN gundi eri ekola nnyo wisheya tugabane yaki eyo tugabane tetukkirize ye Lydia Jasmine alina emyaka emeka sijja kulimba naye tebatera kuseetuka myaka abo yitasetuka kakati era nga tukyali mu nsonga ezo ez'emyaka omukyala Sheba has celebrated her birthday. Yeah, she is 35 now. Simanyi oba anaavaawo oba anasikatirawo. Yeah, she's 35 era nga we yabadde awandiika ku ex media ye yawandiise bingi omwabadde nogamba nti she prayed to be a mother at 35 and in a few she's gonna be in a few days weeks in a few few natunyumizaako bambi ku life yawo briefly natugamba we bamuzaalira mama we she got positive miscarriage. Ibera ale bathi ale leba. She was 7 months. Yeah, she was 7 months. Mwate mama itainga sente zachi. Baditachi incubator. Kumutekayo kugira kweke. Jomu bugumya. Mama we mboera yamutwaleka nagezaako okukola ki okumubika. Yeah, she used her ndoza bamugaidinga biki nakola nekavaamu nagamba era she so happy that omwana oyo yali ayinza oba okufiirwa ne chance ey'okubeera ku nsi nti ate kati afuuse something very good to her mother and her family. Ali just so excited atuse n'okwetikka omuntu omulala natuterawo omuntu omulala aleeta nze ffe tulinze bulinzi few ogambye few just few in few ate oba show yaggwa
tulinze bulinze akole sho yagwa gye bali bagambe yamutwala sokoleke nze nno obwedda mmanyi bw'ogamba few obwedda mmanyi tulinze bulinze akole few otegeeza few days tegenda kukola few days akole few whatever akole few akasuule wali ajaba akasuula wali gwe bulijjo omukulu Zambali simufumbo Zambali Blasio Mukasa oyo amanyikiddwa nanyini ddoboozi ne oba towulidde nti erinnya oliwulira n'omanyirawo nti wali oyo munnankyukakyuka munnange Zambali bamwanjudde bamwanjudde munnange yavudde ku lukalala era bamwepikira Zambali Blasio Mukasa osobola okubeera n'omuntu ng'omukyala gy'ali naye nga temusumbo temubuteekanga muki temubuugiranga gondi toba anti nzawo mbakibanyadde kawundo kakubye eddirisa babadde mu ndowooza kati ne basaba bagende bakikole ki anti era wali abadde waddemba okufuna omuntu omulala ye kale kasita mukyala we ate tebibaawo nga yawangula si yafuga kaakati bibaawo ebyo nza okwesanga nga bulijjo oli maka naye ne batuuka okwanjula ne basuuka munno sanga omukazi yasizza ebikopo byonna n'amasowaani mukabada abyasiza nyoyo kimu na kimu kumba obusungu ategedde eri ne bali mu omuzungu boda abadde akola kontenti we ku TikTok obadde mbadde mulaba omuzungu boda abannayuganda mwamulimiridde ne bamudipootinga abannayuganda balina endowooza zaabwe abamuwola bakomentinga nga bamugamba genda bikolere ewammwe genda okole ki naye muzungu boda nze nga batabali but he's not the only ka video ke yakoze akasinza omuyitira obuzibu ke kano ke yakoledde mu mataba nga Kampala yenna ajjudde amaze emmotoka zitambulira muli so kati ne balowooza simanya alaga ekifaananyi ekibi to the outside world bayinza gibegako ki Uganda yennyini mbega waayo zengamba Uganda yebega yokka ayino naye nange muzungu boda yagambye tamanyidirwa anaakomawo mu Uganda but he went back ate akola ekikasita eri yewaabwe yawonye n'amataba agende eyo abadde akola kontenti nno muzungu boda abadde wamutawaana kakati tukyali ku nsonga z'omuzungu waliwo omukyala ali kuki ku social media akaaba ng'omuzungu we yamulekera omwana abaana kubuwala tuve ku app ezo Sumaya dating app what and what let this be a lesson abaana bali kuno bayagala abazunju they are getting those ekizibu ekiriwo nti oba mu kikula kyaffe abaddugavu tumanyi omuzungu wa mutawaana nnyo wa makula nnyo era abaana abawala bo bafa kufumbirwa bazungu naye osobola okufumbira omuzungu n'ofumbira omuzungu omwavu ennyo oba kitegeera osobola okufumbira omuzungu ng'ali rafu kuba waliwo omukyalo omu yava ebulaayi eyo yali yafumbira omuzungu n'akomawo wano ng'omuzungu ayagala kumutta okumutta okwaddala n'adduka n'akomawo eno e Uganda naye kati oyo yabadde atya munange kisitole kingingi naye ndowooza abaana ab'obwakyo bagenda oyigira ku sitole oyo omukyala kyakola ki butabeesingira ku muntu omulangako omuntu omulabiddeawo omuntu omulaba akwanguya oba omukazi agamba omuzungu munnange mune video call bali boogera nga omuntu wona omulaba mbu enge ebifaananyi byamuweereza ndowooza yamuweereza bino ng'akyali mutootoyagenda olaba omuzungu ng'omuzungu yagenda otuuka nga muzungu ali myaka 9 kakati kambuuze bw'amala obulanga ali myaka 9 ali myaka 9 naye n'alaba nga yazedda alaba yewuwe biki atabadde Simaya yamugamba apangisa apartment Simaya biki kale kwegamba ngo alaba kiraka talina kyakuzza ti ng'alaba alina ekizungu Naki byawanvuweeyo okukakana wayasaanyoosa amulekedde lubuto ali awo akaaba munange oh my god bwe tebalina ku protection bw'omala gafuna lubuto mbula okuba muzungu nzaala ekyana ekizungu ekyeru ekirina ebiviiri yalabika yamulaga nti no problem even if you tokulemye okuzaala akanako akaddugavu nga kafirika gw'oyagala kuzaala muzungu naye nga munange okusinziira ku binabadde nti ezo
abaana beesanga bulijjo wano ku gundi. Abamu they get lucky but gwe tolinda munange kugezesa oba. Anti bagamba nti nno omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala. Kakati awo omukyalo oyo nalabye akaaba amaziga. Kiki amaziga ge gavaawo okusinga? Mbuno oba ya communicatingako n'omuzungu ng'amusaba buyambi. Omuzungu n'akwata emitwalo 4 n'agimuweereza moreover ku Western Union. Omukazi agenze mu banka asimbye line over 40,000. Mbubagera tukozijjayo ng'omuzungu yazi reversinze. Can you imagine? Ekizibu ekiriwo bwe baali bajja okusawa yase mu byonna byonna bye baali bakola baali bategeeraganye nti nifuna oyagala nnyo ensonga ya wayase. You never know. Nze nsuubira okuba nti no before you get pregnant for someone mubeewo okwengejja mu strikingamu consensus ku bintu ebyo mukanye. Oli yali muzungu. Leka nkubuulire. Omuzungu ndowooza nga mulaze nti everything is possible. Nga nono naye alaba n'ateekawo nga openly nga twali protection oba tagize wakiri yali badde amanya nti nno yebase n'omuntu tewabaddewo protection n'asiikinga ki yagwa kyabugazi nga makanika. Spana neziruma. Kale mugwa kyabugazi. Oh my God. Bambi history. Omuntu okufuna olubuto nze ngamba kabe mukyalawo ow'omaka munosooka okukkaanya awo baafuna olubuto oba nedda kubanga ndabye abantu bangi nnyo nga agamba omukazi kinnawe ekikufunyisa embuto kiki kyokka mukyala we kitegeeza nti yo mukyala awooza kuzaala bwana be bumalamu kati yo omusajja naye lwaki apata sibazibuzi mukwano gwange yagamba omukyala we genda obumaliremu eri si wano. This is so bad. Omanyi waliyo n'abantu abamu aleeta amawulire I'm pregnant. Oh my God. Kuwulira mugamba ekiki ekiki oli lubuto biki byogamba nze sizaala n'agamba bulijjo si kati tozaala biki mulimu n'abasajja abakanda abakazi nzaalirayo omwana kola otya olumala ofuna olubuto omusajja ng'akola ki kakati nze mbadde ngamba mulekera okuzaalira abantu bemutafumbiddwa mu bufumbo obutukuvu okitegeera era nze abagenda okumpasa we have to actually okay kakati abagenda okukuwasa awo enjagala asooka oyongeremu kaawo mweri nali nabagambako emabega buli avuma abakyokooza General Museveni and family mbozi bani everybody they arrested people by TikTokers kuliko like choice nga yasinze n'okwata bendera nze mbemanyi kuliko Isaiah Mase Kajiri kuliko David Sengonzi babakoze eki baba limandinze mu kigo police prison baba kutte bali kigo bali Haji Ali oba Hajati Zulu mpaka nga 13 ndowooza badizibweyo mu kooti bali banogwa kuvuma bwe bajja kuwera ennemba nagwo mwawala mpeetokota muganda wange. But you also okola content wo ku TikTok no following wanga tovumye muntu ekyo nakyo kisoboka naye okoze ebintu bamanyi gye bakifunamu ate tebafunye tutu erinnya bwe likulema okukola mu bulungi abamu bagamba olikola mu bubi kakati bwe gagira okoloti kakati nyegenyege is coming. Nyegenyege wabula wali yayi erinnya nyegenyege yali muyaya bali bakiyitaani bali babita biki biriwa vumbula ono nyegenyege wamago ngamboli abadivumbula kati ono nyegenyege bali bagana nyegenyege wano mu parliament. I remember waliwo minister wa ethics nga babadde uno baje nga babiwakanya nyegenyege wakosancha. Are we going 13th to 17th tugenda munyegenyege zokutwana enkoleka n'ekupikinga enkeera ate lwaki ate nyegenyege
tunyegenye kigeze ekigambo kyo kyennyini katuseko ndoko bali bamuvumirira kubanga people spend their time nga banywa bazina bachakala nebiyita ekiro. Was it ebiyita ekiro bagamba nti nebiyita ekiro byafuka ebiyita ekiro saidize naye babera adults babera ba adults. Yeah, I guess tedi mwana agendayo nga ali bidota kakati simanyi lwaki bakintu gye bakivumire waliwo bo abalayira okubeera nga nyegenyege kintu kyabwe nga eyali speaker parliament alitwala Kadaga alitwala Kadaga era y'omu kwabo abayimirirawo ku nyegenyege ne bagamba era bw'aba agenda mu nyegenyege ssebo ng'agulawo asiisala mpale n'anyeenya namuka mu nyegenyege akuŋŋaanya abayimbi bangi nnyo very many people babeerayo ebintu bingi nnyo munange yali agadde waliwo obutambi obwafuluma mu nyegenyege omu ng'aliwo omuddugavu muganda wange nga kiyekola n'omuzungu nga sebo abalala bali eri balabala ng'abali ku gundi ku TV abalaba nagamba bannange nyegenyege anti akwatireyo jinja in the Jinja City mu Jinja City eyo at the golf course near the source of the River Nile. So anyone who wants to also kwerolera, by the way, I would also want to kwerolera but asagala bantu bali very very many. I don't want. I'm claustrophobic. Simanyize munange. I'm claustrophobic. Yes, simanyi. Lero luno kakati munange simanyi kiri ikoto oliyo jini. Muba muli awo bathaze engonga abawadde obubwe noza ne mukyala we ng'agamba engonga tondabanga engonga you will bring fire. Nakola atya mukyala ne buyitingana ate tonyumya bwengonga the other one a thousand times plus sokolike kambuze the lady the wife nga n'omukyala yanyokesa wayasse ku basajja ab'enjawulo kikiza bonna babadde banyokesa basindana competition naye nze kyendowooza okusinga bwe nabirabye abo balina cult balina ekigingine bakidde there is something behind that because nze nasooka netunulira there is no way jogenda okwata omukazi from one lady to 400 not even 400 to 200 or 100 ngo recordinga tewali aganye sinti ofunye buno buneeko but people abamanyi omuntu amanyi nti nono bwankwata akatambi kano if anyone lands the need kiba kibi naye ng'alaga no problem atunula mu kamera bulungi nga naye agiraba so there is sekulimba mayi kati abantu basiza amasitaani njagala okubuulira waliwo omusajja ogenda okulaba nga ewulira buulizi ng'ekintu kikudrivinga ngenda wagundi leka nkubuulire ekintu kimu waliwo omusajja omu gwe mmanyi ate nga bituufu byegamba ye teri mukazi amulema kwebaka naye bwe kasi omukwata mu ngalo bwoti nedde gwe mukwate mu ngalo bwoti azikuba ne bathaza ayina obwo kasi omukwata mu ngalo ng'owedde oba gwani kati mwabanjaza amagalo mbuno oli amala gakwata mu ngalo teekayo kino ekigundi kino kwaba akwata bwati tokwata muntu mu ngalo kubanga ekinaakutwalayo tojja kitegeera ogenda okulaba onoonya omuntu gw'otamanyiiko owulira omwagala nnyo abantu balooganza jakuba oluvuuto weeruli wana Uganda oluvuuto weeruli kati engonga ayinza okuba nga erinnya ly'engonga genye kyekitegeeza n'omukyala wamuyitaani mukyala we engongazi wife kakati okiraga nti tiyawulikodinze nga oba oli bumaze okufuluma wabula nti abadde naye arekodinga nga n'oli arekodinga kati kijja kitya okubanga omwami n'omukyala balina omuze gwe gumu waliwo ekintu ekiri makkati awo era nga kyonna kyekiri kirimu sitaani mungi kasubiri nti abaana tebali bwe batyo okyaliawo nga ne muwala w'engonga afulumiza gavumenti y'ejjini yatunudde bambi ayinza n'okusanga abakyala bano bafulumira mu butambi bw'engonga nga naye ayinza obba tamanyi kiki yali akola obutambi bwafulumya bawa okulaba naye kuteregulwamu wali busy abafulumya obutambi obwo bo
tebabavunaana ko waliwo omukutu juzi nakugamba waliwo omukutu bagwetaanoli anti era waliwo emikutu egitakkirizibwa kufulumizaako tosobola kukwata obwo obutambi n'obusa ku TikTok they don't YouTube you can't kati kirabika era Telegram yo era ogenda okwesanga nga waliwo anti kyeŋŋamba ng'ovudde ku mateeka ga Telegram tiyesobola obupublicize naye amateeka ga gavumenti kutero jini kubanga ababusaasaanyiza ku mukutu gwe bamumanyi kubanga omusajja oli yali under investigation bwe bakwata essimu ye bajjemu information endala ekwatagana ne corruption biki by'embeezomenti oba ne basangamu obutambi obwo which means yali bintu bibiri private balo ne babukwata ne babufulumya oyinza n'okwesanga nga mubajja okukebera obutambi nga bantu b'engonga yabagamba mujje mu butte wabula tugende kuba kati bwatuuka butya nze bintu biri mu sayansi kasita ffe twerolera weebale engonga gyotuusaako abaana engonga alina weebale gyotuusaako ekiwato abaana nga bamwebaza kati mukyale bagenda mugamba batya kola ekiwato osirike kola kiwato osirike engonga ziwaivanga engonga you respect you